Mbaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wo Asha Nava Namatovu. Mwasibye mutya banyabo ne basebo mwebala okutulaba. Ate nga gwe munange abeera ku Life Experience buli lwobeerako no sharingira bano banange, thank you very much. Ate nga nyongera okutumirako ku bantu abali abroad abatulaba kubanga bw'osakinga wano abantu abali abroad mutulabira ddala nnyo. Thank you very much. Atenga Life Experience nagamba tuleeta abantu abenjawulo, tuleeta abantu bangi ne batubulirako ku bulamu bwabwe bwe bayiseemu, mbeera ki gye bayise mu bulamu nga kiri nti Life Experience Uganda. Nange mwana mwala Asha Nava Namatovu tuleeta ebintu bingi ate naawe ne tukumanyisa bagamba bababulira wabobwe ng'omunaku okutokola ki okunkumula. Kyensuubira nti program eno wenagwera balwe luganda olutuufu onaaba oyizeemu nga naye musajja muno omuyigiddeko gweno tuula kalira ate omugenyi waffe katweyanjulireko ate era tutandikira otusanyusa okulaba se nsanyusa okusanga nnyo. Amanya erinnya lyaffe amanya gaba ga Kabaka oyagala eri Kampala eri ebyange byonna oba neyanjule nga bw'olina okweyanjula. Weyanjule nga bw'olina okweyanjula. Okay. Amanya gange bamutabya Mukama Amos. Mutabani wa bali Musaki. Okay. Muzukulu wa Kasonji. Kashonji. Kuveyo ekiruula kiriwa. Nga gende Mbalala. Va Kaguta Road. Oba oyingidde ekiruula. Okay. Yes. Nyo. Kakati. Mu Kampala bamanyi nga VIP. Kati ya VIP lirikola sente. Si lirikola sente. Bali mpitanga mazofuna sente. Bali kuyitango mazofuna kasente. Kusente ku kasente. Kusente si ku kasente. Wasiri mwavu. Okay. Asiri muna. Enda bikanjira. Nisiri mugaga nnyo ate. Asiri. Oliawo. Okay. Embera gyendimu n'ekyendi kimmala. Oli enough. Yes. Oli self-contained. Yes. VIP. Abalala abatonotono bampita Daddy America. Okay. Byebyo ndowooza. Amanya golina gaga kigagga nnyo Daddy America VIP. Mbikoleredde. Obikoleredde. Ni munako y'ekitalo. Sandi badde wenti. Nga tobikoleredde. Binkoze kati. Munako y'ekitalo. Ngolo nandibaddeko bingikwate. Singa saali munako. Munjogere nnyangu tewali mwana wa mugagga nti bakolerera. Yes. Wabula weekolerera. Neekolerera. Bulungi nnyo. Ninwana abankolako bye mabinkolako. Yesu ndowooza lwaki njagadde. I speak out. Kikuve ku mutima gwo. Ndemu kubeera nga bwe ntunywa omuntu nyiga. Anyway, wambulirako story yo. Eri about bakazi. Yes. Abakazi bakutama. Yes. Wamba VIP obusungu abujja ngo tulinako obusungu bungi. Kati kanchikwetere bwenti. Waffe dibanza tuli banako. Muli banako. Tulina sente. Abasajja baavu. N'abakazi baavu. Abatteka ku nsengo. N'esi buzibu bwabwe. Bakola kibasobodde ne batalabirira. Naffe buzibu bwaffe okulaba nga naffe tuleka baana baffe nga bagamba nti waffe twali baavu. Nze tata wange bali mu Isaki John. Yafa 2 nakulira mu family zeziwera family nga 4. So zogerako kuba abutimanyi bubanandaba bajja kujjukira omuntu ayogera erinnya lyakozesanga by then bali bampita Pocho. Olongo ina emyaka emeka Pocho? Ndowooza gyalinga emyaka ndowooza nga 7-8. Okay. Funa bulungi. Bwe nayogera Pocho bajja kutegeera family ezo kuva nga 2 abanyola okutuuka wano. Abakoola. Nagendako eri Lwamulanda. Sajja mwita Kayogo. Abaana benze kuba nga bandaba kati bajja kuntegeera. Ningendako eri Lwamulanda era still watambikaawo. Ningendako ekakagate wabbenya. Ningendako omusumba gwe mpitanga daddy wange kubanga kuva tata bwe yafa yafuuka muzeeyi.
ne kensomye kwa katono ne kwa bikakumu Kampala Musumba okay zo family meka family nya ezanyola kati bintandiko okutandika obulamu bugamba nti kanonye kikiddako mu bulamu nange nfuuke nga benegomba abalala era ife banzi bumuko olw'ensonga nti ejjirako ebikemo biyitirivu nkitegeera ate mu ebyo ebikemo ebisinga babakazi kituufu sigenda kulimba nti siri muntu mwangu ku bakazi nange abakazi okola ki mbagala naye saasuubiramu ekibi saalabangako ivo mu maaso gaabwe nti nga bwe nali mbagala nali suubira nti bo bayinza okuba nga emitima gyabwe gyomuki mirala kwegamba nga mirala musi nti nga wonsinkana nolaba nti ono bamuyita Amos wa VIP tagenda kunkolako bulabe nate omukazi yomulaba nga nyirira nga faana bulungi biki nimukwatagana naye ye ekiri munda mu mutima nga tosakiraba naye bakigiye wewuunya lwaki akoze ki kino tesobola okutegeeza so nze nganze omuntu abakazi banzizanyo mabega oyagala tuwabiza ate basajja baleme tulabirira nti n'abakazi bazze mabega anti ngenda kyogera bwe nti abakazi banzize mabega oba bandemesa okufuna kyerina okubeera bayinza okitwala weeri balowooza nti nalina bangi tebiranga n'omuntu ogwo bakuwa breaking up naye ng'ofuna omulala kale ku breaking up tambadde easy ne tubuleekeza up tutya mwalwananga bakuyisa bubi balina bonna benyedde okwogerako siri gunakuba toyina mugwe wakuba naye bankwatanga jeke amasenga oli soft okutuukako ekyo mukwano anti family zinakuliramu zonna sara bakomuntu era okuba muki mukazi wafuna abe Kampala siba Kampala ne munange bawaabo bana Kampala yali omu abasajja amatayi abala yava ebirizi yankwata jeke ebirizi kiriwa ebirizi kiri saidi ba Nyaruguru I don't know like Mbara Road Simbara Road I don't know ninga timanyi yava ebirizi nakwata amatayi jeke ne bakyala ate nga kisusi nze nabonabona mu ngeri munsi y'omukwano naye ate kino kimbonyabonya mukazi nakola senior 6 naye nga bipepa gyeningira mu class nsasulira omukuumi okunkuuma olinga mwana wa mugagga essomero baliyita Standard High School Mbalala lisangibwawo ovudde ku Kyamugolani prison abalimanyi senior 6 yonna papers zange zonna zinakola nakola GEA Geography Economics ne Art naye muganda wange ekyatuusa kwekyo yali mukazi abakazi babatandika oli mwana muto twagendako out fenna ntwekubisa ebifaananyi ku simu actually twabikola nga tuli ku prom party yota prom party wakuba nti nali musine 6 yamusine 5 kati ye yabikuba yabiteka mu album naye nabyo mu ssomero nabiteka mu album kati metro ni abo kebera mu album nasanga mu bifaananyi nalabanzi nimbera out mu bifaananyi omukuba biriki it's supposed to be in the phone kati bakitwala mu ngeri endala bamutuma omuzadde nange bamutuma omuzadde n'omuzadde wange yajja bamuteekako condition nti omwana wo asusiza kyakoze kivira ebifaananyi bamuteekako ebifaananyi awo n'ebifaananyi tibirina proof eraga nti eki nali nkoze bona nali nkuta omwana omuntu bona nina kikuza nino muyombera essomero bwebanga bakutumya omuzadde n'omuleeta kyo kibagamba nti banikola ki kati family eyo ginayimbeeramu ey'omusumba bagisaba providing omupoliisi anaabeerawo epepa byonna gyenkola twenona balala naye ate ne family yali mbi yangamba kati ezisente bagenda kwaki kwali kusalayo kwange okumenya ssente ezirabirira nze ezinkuuma mmale ebigezo
obambirike bo bali bawiringo either bezo mbekachi obireke nina tuba kama yante babuzi wani mfune sente ni mali bigezo byange kusomero lye nirangaki kyonga eri mukazi so roughly nganze ebintu ebinetode ko byonna ebisinzo okunto kyalinga mbulamu tode byabakyala abakazi bakutokyalinze nnyo no bakukutejeke bakuta amatayi bansetinze mbabbi bakubyenze bakazi baniganyeko bantute muholo bakazi wabavaako kyabaliko nasigaza omu atenda kiyankoze byakola biri right kusinzira ku bibamkola kati byakolayo binafu ku byabali yes. Biri byali bizito yes ofuna watulakawo ne munyemyako ne story eyo like jota cholingiddwamu ku bakyala abalala nizo kumu experience okola kiki bakola olwakugamba ki sura kwa kuche mugamba kwekyo kwa wenabi munyonyera ajja kunda banga abanye ntalo nyinnyo naye saba okumwetondera otyo nti tatusubira kino kikola okozi kumwetondera musabe ye takikolanga takikolanga takola bino bino nakwogerako abalala bibankola ate mbuulira n'abavubuka oba n'abasajja bonna abayisibwako mu mbeera gyenge nakwogerako nyange baleme okulaba nga ekikomye bawula bakolenga ono kaki nga bunakola kati ono wekigenda nyumira let me bring it out like this ngenda kubuulira lwaki ngamba nti nze abakazi bankosa okubeera nga bwenfaanana nga bwe sinandibadde nate naye tebakukosa olabika bulungi mulabi wakajja gambayo omusajja ono bamukosa ndabika bulungi lwa decision zenkola nga bamaze kunkola ki bibi nosalawo okusalawo okutuufu nze najja nensomera Lubiri SS 29 ntandika senior 1 Lubiri SS omanyiwe awe mengo saafuna buzibu n'omwana we nayagala mu senior 1 paka ku senior 5 ye mwala we mugula lina up to now okay Sugama anti kubona yagala nti nayagala omwana ku senior 6 okusenior 1 abantu bagamba nti mwana ndi ali muzibu nedda so kino kiri abantu bonna bagenza ku kusomero okwagala tekitegeeza nti mwina bwe mukola mu senior 1 omuntu gwe nasima mu class n'ensomeramu yafuuka mukwano gwange nga buli lunaku nyo yali mudde nga ziri mu hostel nga buli lunaku n'omereka n'omutwale waka ewaabwe nisituuka waka siyingira mu nju nina wenkoma yamusobaali lusajja lwenzi kuba obwenzi ate kati singa nali mwezi kwesomera ndwadde namuwemeka basatu anaabaayo ng'ali ku ssomero eryo nga yaliko gw'abakazi onaba kutokyalinga onaba kyakuzi anti oyo gwe nasookerako gwe nkunyumiza ng'omanyi okuwerekera omwana buli lunaku ng'omuzaayo ewaabwe kumala emyaka 5 nga nfaaki njagala mulabire emyaka 5 nga temunabeerako na kintu kyonna yes ng'oli mugumiikiriza kubanga nali muto kudde mu family ya pastor bandabidde bulungi nfaanana bulungi nkufuna bonna yagala okufaananya ebukuletera n'okufaananya bantu esibako nebukuletera olabe nakola mazza gwaki okutuuka kati emyaka 5 gyonna twagimala mufaako nisigenda gamba naye tanfaako ijja kuba kyabazamaanyi kubanga takaki kuba nze yali amanyi nti njagala nnyo omuceere nga weekend ngeezo nga meni mostel nga nfumbirayo ki akaceeri nakaleeta nakajawabu nakandeetera nsimayo gye kaavanga nampa n'endya naye saamanya nti oba batuuka ekiseera ne babako ekibambala ne bafuuka ku senior 6 ningendako nali nzija ninsoma ni mostel ninzira ewaffe embalala kati ku senior 6 nafuna obuzibu nali batuukanga
twalina faamu ya ente nga ntwala amata ngajja ku faamu ningaleeta ewaka ningateka ku masomero n'abantu balina okufuna amata nga omanyi ebintu nina gavuga nga ki boda. Mzee wange yali yajimpa mzee Daddy Nyanzi Emmanuel ne mukyala we Sara Nyanzi bali banfuula nga tawuni wabo kuba obuyiya mnayina mukola nga niyagala kunyinga ni mukola era kuva ddazi naye ganga mukola si no bakira abagamba amos tukwade mu picheyo gwa avunanizwa ku faamu eno kera nga gutugire ki kuna kubakira bulungi ndeta amata waka buli munafuna ejuka ko nako oli natale ko mkwano bamwita Maclean yeye yali mukazi yakwetega she was my friend. Okay. Kabula komwe waka wali mkwano bamwita Godson Mwamanya naso twatubera fena nga family yele bila bantu banji twali under group called Parental Care Ministries. Mission yatrabira bulungi etnicha ingedi myaka byona je ku data ndo ngani mukaze no Kampala oyo gunawerekera nga bwe ndamo Australia nari family yabo no banda bilida omuvuko yo mama nyuguso myangamba mpaka boda what ngamba ngende ko nyama boda mama yajimpa mukade nimuzei sage funa muzu kubanga nombe no kweta ki amatamunye n'abana be bakoki banye kati mimi nchuza ni namba ngunagana omulenzi ono gwemba nayo kuvuga ku picheno kijja kwasi kiruni mataliyo kai katugende ko fena ne enjagala mweke chance kwaki avuge naye bizatula ku boda omuvuka simebi yavuga ne nagenda okudde enguru nga tipa etomede omuguru gwa kutude mu tundi meka bibiri nene wokutuse nene gumba lino kwaki I cannot undress myself here. Ni gumba lino kwaki ikutuse bantu ala mudwalo lili yao opposite ni Eden School child man better community ba community bichi ibanzi janjaba mwedi banga ndoza nalimbula ko ndoza mizi ngiye biri mpone minga banzi janjaba bya kinansi tibalongoseza just banyiga bunyizi no muzugo gwente oyo mwana gulali njagala ennyo nave e Kampala najja okundabako olunaku sulirabira olunaku lunasimba okumanya omwana oyo nti yala kwaki akwagala ali anjagala nansibula buli n'agamba kulabyeko ze Kampala wabula ye mukuddayo e Kampala yagenda esuuluko eki kumira gyansanga nga miniseno yalowooza sigenda kuddamu ki sigenda kuddamu kukola ki muntu yakomayo e Kampala omwaka bwegwagwako kwe kufuna essomero liri nkugamba Standard High School ntandika okusomera awo nga bwe ntambula n'emigo gyange ng'olwo afuuka mulema tambula ku miggo wenfunire omwana oyo gwe bagamba eyandetera ebizibu ebyokukola ki ebyokufuna omusirikale saamufuna nali mukwana yali mukwano gwange wala ku prom party tokusa ebifaananyi babikozesa ate olw'omukazi oyo banfunisa ekyo oba nfunye nti oli yadde Kampala si asobola kujja Kampala kusomera ku BSS wabula omwaka guyiseeko ye nawulira nti yagenda buloba Christian or something like that naye nasigala ngezako omutwikirira kuki kusomera nga takola ki tajja bulungi kati nifuna mukwano gwange oyo wetanga Shamila Twire gutwakwatagana ku ssomero ng'ali mu senior 5 nga zali mu senior 6 bwe namala senior 6 nafuna basi n'emigo gyange global bampa chance nibantera najja ne piro ngavuka ningenda wansi n'emigo gyange nebaka nizije Kampala n'emigo gyange ololabe kutambye kiki nanewo nyuma kamana gwe maze n'ebyo mwaka mulala gw'ensomero nimaliza nga sinawuna
omuntu ono yajja okundaba yabaaki olwo je Kampala omanyi gy'abeera namwolekera nga inawe nkoma nga bwetuuka awo nja kumuwuliriza ati si manye abeerawa simu takyazikwata ebaganda byabawa order temukola ki temumulagiriranga najja ntuuka mu hoteri eri awo wansi awo olungu gyagiyita Stanet masonyi okubakolera akalango otyo nfuna ruumu nsinzira bulungi nsasula bulungi mapa ekisumuluzo nfuna boda n'emiggo gyange owenyera n'emiggo egi ebiri egy'ebiti boda nenteka onakumyanga omuwala nimbuuliza ono omuwala mumanyi nga mbulagira ku ssimu nga bangamba waawe wali ntabayogere nga bibyo nintuukayo nimbabuuza noonya mukwano gwange ono nafunamu obuzibu owenyera yes bibangamba oba tebunnajja nti omukazi ono oba ekyamuddusa oba bwali bulema bwange ati mmanyi ategeera ntya nga siyogeddeko naye munange omukyala ngamba omuwala yali vaaka yali muvaaka yasine 6 jukira kati bo owe Kampala tasobola kutwala nga w'omukyalo iwamalira bwati anoonya mulimu kati bangamba bawa omulimu mu sports betting bayibona oba yali wa Kings biki oba biki yaliwo naye zali ntono nnyo ekitono nnyo ndowooza mu Kampala bali mu nga 15 ngamba nkoze ntya naye tumanyi olutufu walikoki takyasula ne wano ngamba kituufu kiki kigenda mu maaso nga ngenda mu kafe nga nkubisa ekifaananyi ekinene singa olina omukwano kunyonyola kusa ekifaananyi ekinene nga ntona kyokuboda n'emiggo gyange nga ngamba wa boda njagala onvuge buli womanyi betting company mu Kampala yonna ne basajja mwe tubagala tubeyagalira olwo emyaka ebiri nasogera naye nesimu tomuwulize simu olwo yavaako kiki tweri tagikwata wezinga taziddamu yakoowa yalaba kyeyalaba alowooza yalaba nga akola ki kyeyalaba yali kyamumala twada ku boda n'ekifaananyi tugenda buli betting company yonna gyoka ki n'omutimba nga wenyingira nga mbuuza omuntu ono mumanyi bangamba kolera wano nti nedda munange uyo mu Kisenyi uyo mu tawuni uyo nga wetuva tutoddawo netumenya ki mwenoonya muntu ono kati otwasembera olaba va kutali bakuli yambuka faanana nga agenda ekikubo kino ekigenda ku Global tokigenda okuleka ng'oyise ku poliisi naye kino ekyambuka eno no namirembe rodo omanyi weri ekikubo kiri mabega boke kati bankikulagira batya Global gyeziri Global ekyambuka Global kireke waliwo kidda wano ekyambuka ngeddenansa kire ekikija ng'ogenda bwekibeerezaamu kikutaka ku junction ate wodivaako ogenda wa Pastor Kayanja kale Lubaga Road Lubaga Road bw'ojambuka bw'ogikola straight ekwamisa paka ku Lubaga naye nga wano ku junction wetuukira waliwo ekikubo ekyambuka Kabuusu ekigenda ekiyitamu ku Global kati waliwo betting yali awo okitegeera bwe twayingira buti ndaba ekifaananyi nga nkikute n'emiggo ne bangamba olwo ntummanyi munange omukyala yafuluma kawunta nambuuzaako bulungi nangamba olwoteramu sente ndi bulungi nantunuulira natawako tanyega nimugamba kisokota simu yange munange nzize kukulabako naye nabyo okute nenkimulaga nantunuulira nasirika ekyaddako kwali kulagira abapoliisi abakuma betting by then babeerangamu munda aba betting babula miti ya black bansitula simanyi bye bagamba wala bankwata n'omubbi bw'otuteravuyo banteeka ebweru bangamba vano tugenda kukuba n'emiggo magulu gakyanuma batereera navuga ningenda bwe mbadde nsuze sawa nga mwenda eyo esimu ebujiji nkuba nga tekwata nenkubira
bangamba nyangamba oludawa ngamba wendo manyiyo yayitirawo ku maca nandabako bwati era katuka bwati olwo muyinde yamukubira nagamba muyinde yankubide tetwanyumana kintu kimu kyonna awa todda nisonyiwa nawe yensi eringe kuzeki efunze nze mulema gogo bakutuma nze takola sikyabeera mu Kampala namala awo ennaku nga 3 olwo lwegino gyopangisiza winamu kasente kugambye nali musajja muyiiya kuva dda nga nze sibulako ki sente wewe nebigaali nesulako ki sente mama nungaluwa bana bazadde bumbeera munga muza baluddawa nga bagenze kulamaga Israeli bagenda kwera Yesu bamuzaala yava nga nze nakosa kachansi ako ofuna bulungi amanya ennaku nga 3 ninzira mu baasi nga bwankola nisasula sente zange nyo bakakutaka n'ebitu yange ninzira embalala ninsimbula okuva embalala kati nasimbula ebitu yakumeka yakubiri omukazi angana atya olwokuba ndi mulema oddo ogwokubiri wono gwe bakufulumyanga mbwa nga ngamba muzeeyi nyamugamba nti kyonna kitagisa nze nayatambula sayatambula ku muggo sayatambula mu muggo nga gukola guti what I want is what nina tenategeera kikinfa kingoba ki nga mpuli yange waliwo omuntu yaŋŋaanye olw'embeera gyokaki nga mukuswala wakiri oyonoona zina ngamba nayaya olina abazungu nibantitenkanya tufuna ekyuma ekigenda muno munange sikya layisi process zonna ezigenda mu kyuma kino kiba bya layisi kisoko ggulu kwali kugenda kwali olugumba lyakulanga lyakulira mu saidi okulusala okulusika okuteekamu ekyuma biki byonna process zonna bantwala kakasente akaki akawera benaddamu engulu nasobola otambula n'olumba ajja Kampala nasiibula nga nsiibudde najja n'essimu n'engoye ze nyambadde nga sina bbaaga sina kye nina ntuuka mu Kampala ng'obwongo buli wange funa mulimu funa sente nonya mukazi wo akolayo ng'otambula nti kale nifuna omulimu nasooka gwa Washing Bay wenjoza wensula emotoka ezizenga tena simutegalawo bulungi nensula takisi ekifudde mukama abaleese ennyumba wenava nifuna omulimu ogwesasobola kwogera gwali gwa hoteri gaba kasente kalungi gwesasobola kwogera kuba gwali deep aguli mu intelligence ngafuna ki ngenda wakasente kefuna kokaki nzire waka omukyala nimbagamba omukyala ono kati bayini kati ngasoma obunansi ebutabika asoma bwanansingi ebutabika abanga mbasoma obunansingi ebutabika no problem nanzambalira bulungi ngende ebutabika nga munoonyako nga bamundaga ng'asanyuka alaba entambula yakulabye otambula asanyuse naye yemuvinga dda gwalina yegiriddwa waabwe ku nansingi ki institute eyobutabika ng'afuna dda omusajja yes naye nga ndabona kwaki nasanyuka munnange teyagala kwagala kugamba oli nti nze naliwo oba tusobola okuddingana yankuumira awo nga buli mande akasente nafuna omulimu ndi bulungi kiyayagala nga buli mande mpitira waliwo supermarket eryawo atwetwa kusomero lyabwe ebutabika nyinga nimufuna ebirala byayagala nyo enkoko takefusi nimufuna enkoko bulungi nimufuna ebirala byayagala sukaali ebyokukozesa byonna buli mande nga ngenda nga mbeerawo nina basikaali bammanyi buli kimu nga kwaki kati bintu ebyali grilled nga tonongonoza wa wansiko
ngano tatafayo mulingiza ebigenda mu maaso tiyayita afaako bamala mutemera kwanta oluvuka ajja wano yayita boyfriend woli ajja wano buli Monday kadooza nga bamugambako omuwala kati ngano yenge jango banga tokachi nga yangamba onaku nokujja najja nangamba tomanyi mbadde ngamba bobuzi toyingachi musomero nga kinya ku buzibu kyongamba kyenkola era nga nkola kyekimu nga nkoma wabweru nga mpa ebintu bye lwalimu najja somero lirinkolera assembly basikali abasomesa ababeerawo mbaita omuwala bamubuuza before that bweyangamba mbere nga nzija mbere nga muteka kuki ku gate yantwalako kona nga mperekeraako ngamba tuyita musomero munda bagukira ku poliisi nangamba ono simwagala anesibako agamba ba poliisi tukatuzi mulungi anisi mulungi yikyambyawo nangamba osimwagala ayita poliisi bla nabagamba manene nabagamba mu signing restriction order not to come back in what put down inside bayitaruzira side erikwebutabika va drafting empapula mbanga side ngoto gatujja kusiba simsadi watulugati ili mubuze watu signing restriction order ngokujja kwa nkwa denga okumanyi ngamba amos nekati nga gwe botula otoyiga kati tola bantu bakwaga ensonga enkulu njengera ngamba abavubuka abo abasajja abo abasobola kuki bakazi niba sansa restriction order wete banga tono nnyo the same person nampita nzija nasanga bantekede group bantuza mu room mbabuza abasomesa mbabuza abaana mbabuza ki bajja kukolako injustice one bajja kukola kutte wano tusomerawo tukumanyi tukulayo ngojja mbagamba nti zalwa nsonga ate singira munda bagamba omuntu gojja twala kumubuza leero oba akumanyi bamubuuza agamba tamanyi tandabangako ekirungi basikali bawo bali banyankole baseka nibagamba manyi Amos bya mukama abakazi be batyo nini yakugambe nga bukyali hona abasomesa university nizugwa enda kwaki najja nifuna ebyo mbirina buno byaganya bukuletera mbukulage najja nga mpweddemu nasina maanyi ninzire waka nimpumula ntanga okukola sente zange aneganye kati olwo omutima gwo gukiriza defeat yes ate neganye yize mere obusungu bungi nkufuna busimu ziditi sa block nga nene aziditi mbandi yawo funa ka message nakangamba I'm in the place our place you know it nayo mwala yali mutemu ate kasaya ndabanya messages ngendo katazo kwetonda tisabi nga muwongo anjirinyirawo tugende Rubaga our place tetumanyi abiranga kagaye mibe kati tutula nga mutula nga jajja lete nga masonyi wabi kibyawe doko n'ekitufu nga moving on nambuke nene yanza kunange nkoze byonna nditso twawukana mirembe bwe mumungo wesigala gamba Amos n'kyagenda kunkola tamatide mulungi mukoleki ekinamuntiisa ndi mulungi nkola mulungi mu Kampala bwemanyi okubeera nga oli mu Kampala ngeri mulimu ku myaka egyo nga kuva kusomera olulungi I was fine getting good money zisafuna nakati omuntu ganifuna gwali genda kunfula nike nyini gwali genda mu class jasaswana kusuubira from the blue nganda mufuna message yakumeka ngamba I want to see you nimugamba nibwo wena buzibuki nanga Amos I really want to see you want to talk munjogere nyangu omuwalo yali mukatemba nnyo nenda katemba jakosa siditigira sime kyafa ko na gane ring mungamba katono mukazi twa kanzanyirako yake sitayina
ogenda nga weeteeseteese nagenda ne ring ko nasangako baawe n'aŋŋamba tosobola kusinga nimuteko nga nyamuwa ring nimfukamira bulungi n'aŋŋamba edda yo ring yange nagisula mu restaurant eyeeyo ebutabika naye agimanyi yadugula mutwalo 7 ring eyo zalwezi 2.5 biki bina bagamba njagala ebinungi fano bulungi nga dino wendi mwe tajigana badi mpira mu box ngiri naye semana kumanya najigana nani ngamba jantu tugenda kusembera tatu okusembera ndaga bawe n'aŋŋamba bawe nina mwogerako akamwogera linnya muleke yogera muwala bawe n'aŋŋamba osonye mukazi wange nimugamba ona badde mukazi wange kuva 2009 up to date simu nimugamba mubadde nkusaba sebe zonna zomutaddemu zikole dabo nkoki zikuddesa fadde yaŋŋamba saagala sente okumana ina ki lo nsinze naziina yaŋŋamba nedda mukazi wange nkaki mwagala duka yegidde bati bagidde biki ndi president benoli ali mu mwaka ogugusooka gwa Nansing mistolalo mfuna fuga boda yange kwa kwaki ningenda waita banga tono nnyo the same woman bavubuka mu basajja mmwe mutambulinga steps 5 wa 10 maso g'abakazi otonoonera abasajja si bonoona mbagana mazima kubanga abasinga bafudde tibawonye nyazi bino kwaki wawona omukazi yansirika no kinangamba want to see you get a place nearby there look intani ndi kirudu niwe nkomerawo nkola ki tukirawo omuwala oyo yali mulungi nnyo yali mukazi mulungi okay yakula bulungi atamuza katuoko kiki nga kugamba nga nange manyije omuntu gwenina oyo mulina mu bulamu bwange siko yansobi nga kibeeyo omuntu nasobola okujja n'abiti ngono n'obanga buzafaanana atya. She was all I really wanted. Nga buli kyewetaaga kirina. Nga bera byampisaamu singa mpa message sibitunuuza ate ntunula kiki kirungi kimuliko. Kolo yaŋŋamba nti jangu waliwo hoteri bweti ne bweti. Ate bwe ndi sente kati hoteri eri awo bagita Red Chili's eri awo Eluzira Mutabika. Bimugera ku mazima abana abeera nga nimbye they were attackers. They say human you are lying. Banze ko national ID watayingira tona ki national ID kubanga ya tourists never foreigners something of that kind naye nga bagala ka sente nabwera social sente bajali mtola wa 15 nga by then nga ziliko bukimu kuyingira bukibuki nifuna room nimberawo atuka sawa 2 z'emisana zukuma chakari nini mukazi ngatogera ku simu ulitani mukwana bityamala bitatu kino kati nini mukazi sawe mu sawa 2 3 4 5 mukaga 7 8 nindi lunch ntugenda tuba sawa nyanga mukazi tanajja ninga kimanyi kumatanya nokubanga nikuki omu very strict nga busasura bunyi ninga unokubera so attentive to anything that comes. If it's a call, if it is what, if it is a direction, you have to do what? Zawa sawa 5 ningamba mu hotel kwa chi kola muchi dikangende chaki she has disappointed me kati messages are late night gatoka chi tazidam kumbe oyo muwala nga stage is a bullies bayine emigo bayine bintu nga wali ngekute simu gitodduka ki textings Red Chili's erikyemanga bwe vayo olko bugadenize nga buno bali mu buti bugadenize nga buli kwese bana basimu bose bali banasimu ninga abantu bana organizing na organizing mucha oyo mucha wange ne bawo kale yali girlfriend wali okwana na bukwanyi it's okay antatize ofumwe ndaba ya mfu tuwa tukulaba tukira bachola bakati nze banku kwana
Mbasukufudde mukazi naye tubadde badde nkutwaliramu naye nakukolera mba ndaba nkolera mukazi wange ensonga lwaki bw'omanyi njagala naawe when you reply me faster nizo kyongamba nsooka kukirowoozako nga kitaka ki ensonga ki nsooga nti yali mukazi wange nongamba yali ki which is okay. Abavubuka bankuba bamenye ekyuma kyange eky'omukugulu naye nga bankuba nebagamba why am I stalking bakukuba omuwala ono wali wantaliiwo wali yagamba mwongere talina kyeyogera nga yesimu gyendaba gyabadde akozesa nga yeeno namubuuza lwaki onkola kino boyfriend we nga wangamba why stalking my wife kyokka nga tamanyi nti my wife yabadde atextinga message oba omusajja ono yamuggyako esimu n'atext kati we yamuggyako esimu nawe yali wali oba omusajja bayinza okuba bamuteeka bamugamba kati ono nayogera n'agamba njagala nkakasa oba tomwagala gandi point omuntu atakukubangako li atakukubangako atakusuzangako jjala ate okwogeramu omuntu agenda mutuusako obulabe gw'omanyi nti mulema gw'omanyi nti yakateekamu ekyuma mu kugulu abo abasajja bankuba bamenya okugulu kwange ngenda kwetondera buli muntu ali mu Kampala zamala okufuna omulimu gwange nali nfunamu essente yanzirukirira natya okubagamba nti omukazi yankubisiza kuba nali nganya abakazi bangi abo balowooza mbaagala novaayo ku mulimu because of omukazi bankuba bamenya okugulu nesitolo ginalina okuwa abantu nti nimudde muki mubabbi naye tebaali babbi nagwa mu bantu abaali set by that girlfriend of mine bamenya okugulu naye ate naawe olimbyemu Amos red flags wali oziraba bwe basooka ne bakudisappointing olwokubiri ne bakuleetinga down olwaddako ne bakkuba n'olula era n'osigala ng'oddaamalaavu kyeyo naava oli mukazi mulungi sikyo lunaku olugwa mu mukwano I swear tolina muntu ogenda kuwuliriza mu bulamu bwo sirina red flag kale bazongereko zibeerere wa red flag na 10 nga zina kale red yemu stonch muso kulaba tosobola kulaba I could not see nebisiraba by then ekyo kyotunyumiza essaawa zino wali mu myaka emeka sikyawala nno kiringa kya 2017 kubanga we nali like nga nkyali muwala muto kuba kati nkuze nkaddiye nalina kolava eyo nakaaba era nina ex wange namunyiigira nanyigira ex oyo era lumu nagamba oyo ne bambikira nti afudde bannenyinza osanyuka nga asibye okusabira omuntu nti afe naye eyo laavu buli muntu abaddeko nayo naye ng'okyali ne kati mu myaka gye ndi munjagala era nina laavu era nina omuntu gwempulira nti ye muntu gwempulira nti njagala nti yoona naye ate werekeramuko obwa sita nava laavu ku musajja nga yayagadde owasita abubula anti ffe mwerabira anti kakati kikugambidde nti omukazi tosobola laba kiki mbeera munda bankuba namamenyo egumba eryali nze n'ekyuma munaye omulimu obwo okutambula nga ekyuma kikola bwe kiti nga bwenigawo nowulira nga bwe natuuka nsambya baŋŋamba it's better ogene ekyuma ekyo nga tonafuna kansa kuba friction y'ekyuma ekirimu kwebulabula nga kyokola ki kifuna kansa jakwetera obuzibu omukyala gw'otunyumiza oyo ye yakuleetera okukyawa abakazi bonna yes ye muwala gwa datinga eyakutokyalinga n'owira nga weetamiddwa ekigambo mu yes ate nga simukubye simunye kino ekimumu kyonna nkola ekyo kyalina okukola ng'omusajja kyalina okukola ate nga tandaba nga kolitakola ki tanjagala from the start kino kankiwe abalabi baffe naddala abakyala oba abaana ab'obuwala tubyogera wano wewaawo nyinza okuba nze sibikola naye bagamba totwalanga kya pasita kusomesa kubeera ayinza okuba omwonoonefu naye omuntu yenna bw'obeeranga tomwagala muleke bantu bangi mugenda batuusaako obuvune bantu bangi mugenda kubaleetera okwetamwa by the way remember Amos nadetingako guy naye nkyebuuza mu mutima gwange gayi oli bamutokyalinga nga ggwe
kuna tukisenga ndaba nchunya nga tankuba naye nga psychology omaye omuntu akubisa embeera takuvume takubye luyitakoze eki wabula nga bikolwa nze ngaze navalavu netondera omukazi gwenina bwena nayisa bubi asonyiwa neera sigenda muyisa bubi ayisiri kikola yobini omwetondera nti ayinza okungamba ekintu ayinza okungamba nti mba nja kusiba enviiri leero nga liri lwa mande nga mujagenda lwakusatu kisaakolanga nina okusiba enviiri genda okusiba enviiri osente nga ziri nga zikusimya butuuka gye kusente kusimya oba kwata genda okola ki yakola njala yugo ofuna bulungi naye ati kati sirina n'oba ng'oli ali so pure nga nange ekiraba maani nga alaba ekirala so kyobola ngamba nti omaani nawe neyisa ki obubi ate ova ekiseyisa bubi akole ki ansonyiwe naye omukazi yamenya okugulu kwange ningenda ensambya bamwita Wesinge Fatuma akyali eyite Wesinge yali mukyala Musoga gwe omutima mbadde sikusuubira ate mu Basoga Wesinge Fatuma ate simwagaliza bubi omwagaliza kirungi njagala wangule omuwulizaako naye akuwulizaako nyo mwewuliza mwekubira nalindi awo lumu najja wenkolera recent yes nga bamulagiridde omulagiridde waliwo oji wange akolera wenkolera ate omumanyi kyalo oyo is elegant in selling perfumes ku kizimbe kyaffe okay ya kati ndowooza bayogera nekyamuleeta alabe gendi mwayoke kuba bwe bampita mubuuzeeko nimugamba oli otandi ndi bulungi akyali mu mbeera nnungi omanyi ba ex tweyagaliza okuba obuyinza kati bwe bamuyita nabye okumubuuzaako omuwala oyo oji wange naye yali amumbuuzaako nimugamba nga bwe mbikugambye kati bwe yamubuuza namugamba naye waki walina omutima gwakola amosi oyo gundi oyo oji wange ali awo atunda perfume yatakikiriza nga byonna bwe mbikugamba nga tusobola kuba ki oji mwogere linnya naye rayi kalo perfume kalo perfume zatuna perfume ennungi kati yayagala okukakasa benamugamba bituufu n'abuuza ko bali bamukwano kuba yali class captain waffe namugamba lwaki wakola bwoti amusinga era kwagala ki yaŋŋamba nze nange simanyi lwaki nakikola oba nakikola nga njagala mwejjeko kuba naye ndaba nti ekyemirembe tujja kola ki tekijja kukola kalo naye yawulira nga amenyese agamba kugambye natuuka ensambya ng'ekyuma kikoze nze problems on me bampa quotation namala nsambya weeks 2 mbatumya ekyuma ekirala ekyokukubira kuva ino wansi ku hip joints eno kukikiriza paka wa right now nze nina joints muno bw'oteekako ono omukono gwo teeka wano omukono gwo njagala owulire what do you hear basibira wano ne basibira neeno nkiyitamu papa kubanga ekyuma kyali kyamenyeka n'egumba nga lyamenyeka process y'okukijjamu ate egumba lyayononeka bwononesi naye katono nfe lwa mukazi bantwala museeta olunaku olwasooka olutagenda bulungi nebanzizayo lwomeka gwokubiri naye ngaomuntu katonda gwayagala naye ensambya era wali oji wange eyayagala okunnemerako alabe nga tist mukufa aba agezezaako ku lunaku olwokubiri nga nvudde mu seeta omusawo yaleka alagidde nti bampa amazzi gakunywa naye waliwo omusawo omu yali oji wange ku ssomero erimu ss naye ejja munansi oli yajja gundi butabika ono yajja nsambya kati wamita era ngenda kutwala omukisa guno nebaze omusawo kafe wansambya ye atakitegeera nti yabeerawo nginadde engulu naye njagala gali mazzi gakunywa naye nga balese bakoze order nti bakoki bamu amazzi
Nsingana nya amazzi ago nandi bana balimfirawo. Ne yalemerawo nga oya bayindi era yaratumudde yagenda tunna kuti nga mama mpaki amazzi nagamba timukikola mbadde mu musse. Kitongera ntoyo musawo kaseti ngati tiyali ana watumudde ninywa amazzi ago nani koze ali ofudde. Omukazi teja mu ddwaliro. Kulaba. Katwanguyemuko saawa zino omukyalo oyo nga wogambye nti yajje wakalo namulabako omuwuliza on call nafuna namba ye kudamu difuna kulo naku ngaze wakalo mwekubirako kati mwewulizaako sidamu mukubira wabula bwe yamala okuva wakalo angamba mbadde nsaba tenyina kusaba kimu nakulekanako olunaku lumu ng'odde embalala olwasemba naye nsaba empedekireko ng'ontala ku kikubasi namugamba ingire emotoka kutwale nambuuza motoka kijovuga nimugamba emotoka yange gyovuga jakezaki ngiyingira nkutwale weraga I will never be you. I can't be evil to kill to harm because njagala kwejjako nyumba sikwagala nkanti ento kugamba blanket gwe sikwati yangamba ekigambo kimu singa nkugamba nti mbadde nzize kulaba gwe osokikiriza nimubuuza esimu yange sikublocking ngako owa doyegenda kujja kulaba nze gwetegere tati nziwe nti bangamba kali ne ananga kali tukireke kuba ndaba tujja kwaki tujja kikiriza Navalavu uyo mukazi yampisa bubi kintu kiwade kirima ku mutima nanjagala I speak it out such that kinveeko era nsaba ne message ena agirabe oyo mukyala tiyankola njagala abakazi abalala abandagade okutaba bammwe ba boyfriends bammwe tumubayisa mu bugubi olw'okwenyusa buli lunaku olw'okubonya abanya abakazi abalala nabo nga babayisanga bamubayisiza oba olw'okubeera nga tawa love emala oba good life emala olw'obulumi wakati bw'obuutadde omusajja mutte mu mirembe tomusibaako bintu toyagala mutta toyagala mubonyawonya tomusetinga bakifeesi tomusetinga nti kumutta mubuulire mutte mu mirembe agambe omukazi wakati omukazi oyangana naye yali mulungi kati nze nsabire saada ky'omukyalo oyo ngayagala kujjako obulamu bwange abantu abansondera okudda engulu nga malimbye nti nagwa mbakifeesi kumbe omukazi yankoloseza ye yali musajja kika ki nati na mukazi love yakusinza amaanyi amasimu kale love yakusinza amaanyi oyo musajja yakwatagana yali girlfriend right now with ex bakola ekyo kyebakola ku nze yali mulongo kikaki singa kati naye omukazi onayaka yakwata namukyawa nafuna omusajja mulala nakola protocol ezimu ziyakola ku nze eyo omusajja ye kijja musanyusa omu ajja kumbuuza lwaki tewagenda ku poliisi nagenda ejinja station ejinja road etwala luzira wonna ntukola omusango na negugwa nga kyoka kintu kimu kyokka yakubakwata ababiri mu kibuga kiyoke naye ate bwe tuddamu emabega amusigu wali omusiru yes one love nze kati nava red flags nziraba mu ne antrakulage sirinda bemero omusiru mu love n'enteme jambia kitegeeza tabidala tukagenda kukola amateeka gakola naye naawe erudda mba nkunenyaamu nti bakoze ekyasooka ekyokubiri ekyokusatu my dear nali simanyi oba oyina kuyiga nali oyo mukazi mu bulamu bwange gwe nasooka okukola ye mukazi mu bulamu bwange gwe nali ndaba nti yoyoyoyo sina kyemanyi enda ti ntoyo nebyandiyenze yina neetonze naye right now mmanyi kyebayita si love mukazi
No si mu bubi oli si yeffe bannange. Okay. Anti abasajja batukyawe. Atanaba kufuna buzibu. Bwoba ng'onywa obuzibu tabulaba. Kati nze ngazo omuntu oli omuntu gwosanga kaaba gavumenti ekoze kino bakoze kino bakoze kino gwogamba naawe osirikira eri naye kijagula kukola ki butumala okutuuka kotandika okwegendereza kati nze kubegendereza bwenina so yakera ku makya nimbula kusadiyo omukazi n'oba mukubye empi n'oba mukubye ejambiya nga sinabuuza osooka buuza musajja kiki ekigambi waki watemye omukazi ono ojja kusanga nga mukubye ejambiya ku mutwe ng'ensonga yamusiba omwana kuva ali buto ali myaka 7 yakamunga makati buto su omwana su obusongo buba oshategeza kati wali kintu mukazi kyakola otuka ki kati mwenda basajja bannange bavuka bannange benda ku TikTok benda bawoba nga mulwanirira abakazi ndawetegere nti Mr. Teri mukazi musajja yarasudde mwana mutoyi temuli omukazi era bakazi ffe teri musajja era kuteeka omukazi namusala ku ebbeere ona musala ku obusolo ona mutta kitsirya ngolwaki biri mu bakazi abakazi balina ekintu ekibambala bakola ekintu nga tebasoose kulowooza ku bulamu bwa muntu noba nga abadde beddeko batamubeeranko okitegera kintegeeza so before you go inside of a woman sigamba nti bona waliwo batyo ola abalungi kuba gwenna kati nze kanze tanakwaki like tonafuna buzibu naye bwe butyo niyo sigara nti nga tosobola kukera mwena bangoli kuba naye nali kimula bemunga bwekiraba muki bona imbabuuliriza baganda bange omukazi waba akutadde mute yes mukwemerawo akutadde atya anti kati mukwemerawo ogenda funa ebizibu bwetawedde totandifuni bwera ndifulaga ku mukazi mute kati valiwo abanyiza abantu nga tubakolangako bibi ate kati right now bwonkola ekintu waliwo ekintu ekibi kyolaba ddala nti ono omuntu nedda anti ekizibu nze kati kyennimu njagala kutegeeza abantu abo atatuka ku kyenatukako nze ngenze tewanire biggwe by the way red flags ezo z'ogamba omusajja nga tuwunzika okumaliriza nti woziraba mu mukazi ono zireke omukazi kasita agana okuwuliriza amosi kasita agana okuwuliriza nga kyomwana sikyaliko nomugamba tiko kino nagamba red flag oyomute no kati ekyo kankikuddemu ansa nga tukyalina wano omukazi yenna kasita agana ng'owuliriza omusajja either abawamputu either abana emikwano mingi fe abakazi tuli bangu bakutereeza kati kambuuze uliriza anani okukutereeza nogwo mulimu anti kakati nkuwuliriza mulimu gwange oganye okumpuliriza olw'omukwano gy'olina olw'abantu b'olina kati nze era nga nzira ku red flag mu butakkaanya oba buzibu oba n'abirabako n'amanya nti emikwano gyampabya n'atereera mulayi ankuwa ekikolera eddagala nze omukazi simwagalako sex omwagalako kikuwuliriza simwagala kubintu byabusoluso ngwankubidde n'amanya ebbeere manya ki no tubeera with best tugenda wa nkugambye kyekyoyagala okiraba katugoza omukazi mwagaza koki kuwuliriza omukazi mwagalako kintu kimu kyokka puliriza ompe ekitiibwa kyange abasajja mwagala ekitiibwa listen to me and respect me kyokka abasajja kyemwetaaga kati mba nkwagaza ki ndabye bannange ekintu ekyo nooli waku byokyogera nkwagaza ki nina omuntu era mukwano gwange kale kankitwale bwentu yagamba yayagala nnyo omukazi okulaga nti amwagala kumuwa kitiibwa kyekiraga omukazi nti amwagala naye nze ngamba bwenti nina famire zemmanyiiko kale nga 3 omukazi anti ayinza okuvuma bbaawe namulobola namukola bwadi namwemula bwemula kino kankyogere ne wano mu maaso go for information nti omukazi ow'empisa be basinga n'obwenzi anti yajja kugamba bawange nze mu ekitiibwa bwema ngenda
mutauni soka musaba no man soka musaba simisa mu maso kyaga kyemukolera kati omuntu toli mukwata toli manya kicha kyakola anta ajja okunja baby mbanya agenda ku mutauni pale sawe n'umukado wange njya kulaba nakagoye kalungi nje numugamba kati nenge saadi muwadde agenda meeting a boyfriend ne ati ngejja tukusabidemu ng'ojja ng'osigaza ki ekitiibwa ky'omusajja kati waliwo ono gwoleke waka unokomunga taliwo ate nga tiyakugambye wagenzi bwokumona gamba madi wali just madi kumpi nyonyo ningo mali saa 2 ngamba kumpi nyonyo mali saa 2 nga tunatuka kitegere so kati nze mmanfuna omukazi omukazi gwe nina kutuko kwesikwe kusinga maka gange yakuwa kitiibwa bika binjagala ebisigere saga loko kyonkolera ngenda bukkolera handi kati gwenzi ndaba ontwalanga bende okutwalibwa kasijja kulaba kutya mu maso gange eri gwe asola kanteli nti omwali oli nakulanga byera yagala because of love birthday nga ngimanyi n'olunaku lwetuuka endamba simu zina mu mutwe kugamba gye byagenda okutuuka nga butimu kigenda kujja nga nkozeki nga kisetting naye ate nze bindala sibi yakwasi sibyayagala nakomekereza muki omaziga kati bavubuka banange njimanyi nange gye muli abayise mu bintu binkozi abatuuka okwogera nno naye ofunye chance n'okyogera nkifuluma nganza bwe nkyogedde I feel nti ngenda kwebaka okijje ku mutima kubanga nali na right ekola omusiba kubanga nina nabikolako byonna nga bisigadde mu kwata tugende nakola ebintu nga bagenda bakwata bukwasi bataloki ko tuoze atuoze naye wali omukwalo gwagoma mwita Musuza Steven yajja okunkyalira nimumya nangamba Musa yali mukazi wo yali girlfriend wo nebwe amabali bakutegeera muleke wewe nyamuso wetu asemeramu abaana balimu banala abati musango guno nga gutwendinga kite no kita ne chansigala ku mutima nsonga bati njagede koki okyogere nabona nafirwa kinene because of mukazi love era nga tunzika okumaliriza Amos abalabi baffe aba life experience Uganda nsaba abavubuka abo abakulaba baweyo ku kalowoozo naye nga tutononera basajja bajja tutya mukwano akalowoozo k'ensobola abatalina mitima mibi akalowoozo k'ensobola okuwa abalenzi abasajja teweemalaayo ku mukazi teweemalaamu ku mukyala bw'owa obadde mwagala 10 mwagala 3 ate amusiwaza ate kutononera sikubononera tosobola kwogera kubanga ffe asatu gatya mbeko kyenkubuuza amusini okimanyize nkusanga nga tonjagala ninkumeka okunjagala ye gwontekamu ekirowoozo kakitegeeza nyinza alina okwepimira pasente kigenda okukwagala kubanga bwenteeka ku 10 ate ogufuuka wabulabi okitegeeza ntegeeza so temwemalaayo bavubuka banange naye abasajja mwebali abaggwayo n'omulaba azina omukazi mu bbaala oba azina omukazi mu gadeni ali wano omukazi waali eri oba ogenda fuuka n'omusanga mukazi wali bamulikuwali wali ozina omukazi ogaba bunamba olina omusajja okyalina x kugamba mulina katemba mulina complications ate ze mutamanyi nti fe abasajja tukera ku matani ntusalawo nafe abakazi tusalanga anti bw'osalawo osazeyo mu ngeri ki lwaki osalawo n'osigala ng'olina namba ya x anze nzidiriitinga lwaki n'osalawo nga nze omuntu gwosaliddewo otonjagala njagala babinkukoledde kati gwoli njagala sokoleke n'ekirala binkudikiza nga mbikomya ne namba ya x nze nga njagaza ki nze era oba my dear abandaba wembeera ne namba y'omuntu bayirayo toba x wange naye oba x saagala akaloozo kempa bavubuka basajja oba toyisibwanko bubi oba oyisibwako bubi omukazi tomwemaliramu tebayiga tuyiga eriyo abayiga bwemba njaga kuwa example y'omukazi tonazaala naafa kati fe balina omwana nti ava ku mwaka gumu ng'omulaba
paka lwakula amala kuvaako atandika family ye nolemu okulaba ensobi ze kati n'omukazi bwatyo bw'ali weefulumye ng'ogeza okukola lwokomya ensobi kulaba ensobi ze naye ate ensobi ze bw'oba oziraba ngafe abasajja kugambe nga bwe nkugambye nti respect n'okumpuliriza kiba kimmala anti ze bwe natuuka ku mulimu nga ningamba mama America nterako miliyoni emu ku simu y'omuntu bwati ne bwati eddoboozi lyange n'okikola niwe gogenda gamu sente gwazikola mama America teeka miliyoni emu ku namba bweti ne bweti nako teekako zaaki onisoko ngambe teekako zaaki anti ndabanga atali ki atategeera mu makazi mu maka nimugamba omuntu oyo yana kyankoledde wekimwe kunyanga kumene nga nzize nakolaga nti era kweki kati omuntu ngoyo ojja otegeere abatakuwuliriza kakitegeeza nti olinabeera na nnyingi ate zonumukema ate okukujja mu bulamu bw'ensi so listen respect gye mwetaaga all that tweyanzege Amos bw'ati bw'agambye omukyala yenna gw'atulaba olunaku olwaleero omwami wo muwulirize ate muwe ekitiibwa. Programu eno weetuukidde okuggwera gwe omuvubuka olina ky'oyizeemu naawe omukyala olina ky'oyizeemu. By the way nange akalowoozo ke mbalekera abakyala omusajja yenna bw'akwananga ng'owulira tomwagala ng'olaba togenda movinga naye on temugenda gatta mugambirewo dani okumuta okyalinga okumutuusa ku bulumi okumutuusa okwetamwa abakazi bonna mu butuufu nga buli mukyala amulabikira bubi. Zonna munnaffe omulabi wa Life Experience Uganda tukwebaza okubeera ng'otulaba oteekako data wano kandabe Life Experience Uganda ate nammwe abasharinga obuntu bwaffe aba ku TikTok bambi thank you very very much bwetyo no bwe tubeera bulijjo bagamba ebiwooma biggwa byokya mubeere bulungi bye bye.